temunsuubira okwogera ku Mutebile ebirungi nze sibirina Yekolera itongwa sirina birungi bya kwogera ku Mutebile bino byenjogera ku Mutebile ale ku Museveni kiri sukka bususi Mukama lwali tuyamba naye ni kule sala za fene na mutukibira omulambo gumu a deadly body okutwala obukadde bina bagenda bumuziikamu naye ate nenguma nengamba atagenda kuddamu kulya mmeke endala era zino zezisembye yokuliyo ebo olwokuba tebalina kalungi ke baagaliza Uganda olwokuba bawulya balina obusobozi boye babba Sente n'owulya nti Mike Mukula yabbye ssente z'abalwadde b'akafuba abasirimu ne bafa abakafuba ne bafa nagenda nazimbamu ebizimbe time bwetuuka balwala nga mu Uganda tebasobola kubaleeta kubajjanjabirawo nti bagende mu malwaliro ga gavumenti abadde akwatagane Museveni okutigumbula Banayuganda yabaffe gwolowooza nze Museveni basobola okumbikira leero nti afudde nenkaaba nnyo ne neekubagiza nsobola okkaaba kali bwe kiba ng'omukuba agenti baavuddewo alo nsuubira otya okudda woowe kitalo woowe sigambye nti nasanyukidde nfaayi naye ate era mbadde sisanyukira bikolwa bye ku nsi okubaawo okwe kubadde kwongera ki ku ggwanga okubaawo kati kiribanga bw'ogamba nti kibi okwogera ku mufubu otyo naye teweerabira nti oyo y'omu abadde ayisa ssente ezaali badde ez'obujjanjabi n'aziwa Museveni n'agula emmundu naye ng'azimuwadde butakuuma ffe emmundu ezigenda okugulibwa nga nezigenda kukuuma ffe ba Yekolera ate nga zezigenda tutigumbula amanya nga bulijjo nze Yekolera itongwa mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze the flashlight Uganda Yekolera official bannange nsanyisa okubalaba baganda bange ne bannyinaze musharinga obubaka buno kubanga bukulu nnyo kasitona asuwa bino byenjogera tojja kubuuza kubanga nze Yekolera itongwa sidda mabega gyenvudde sharinga video etuukene ku muno the flashlight namwe mwebale nnyo baganda bange musubscribinge abali ku Yekolera official musubscribinge mbagala nnyo bannange kanake ensuso amanya yense Yekolera nno itongwa olunaku olwaleero nzize okwogera ku nsonga ya gavana tumusiime Mutebile eyatuvudde ku maaso ndowooza olunaku olwa Sunday akake kaggwamu naku olwaleero ekifaananyi kye kigenze mu parliament ndowooza yo maiti tesobodde kugendayo ku parliament naye bagaye ekifaananyi kikole ki kigendayo ku parliament ababaka bakikubeko eriisa evvannyuma ndowooza n'okukisiima bagenze kusiima kifaananyi emirimu gye kikoledde eggwanga bannange byampuna nno bannange omuntu okuseka nga ale tuli mulumbe nabyo nno bibeera byampuna ekifaananyi munnaye bakitutte mu parliament mbu kisiimibwe naye nga sinnatuukawo awo embalirira y'amaziika gono omukulu ewemmense oba egenda kuwemmenta obuwumbi 4+ okuziika obuziisa omuntu kugenda kuwemmenta obuwumbi 4+ naye nga teweerabira nti munnansi talina mpeke mu ddwaliro teweerabira nti eriyo amasomero agamu egeetaaga bailomi out okugayambako mu nsawo gasobole okuddamu okuzimba kubanga amasomero gaalibwa ebiswa amalala gaali gayiikamu amadinisa teweerabira nti omusirikale wa poliisi onaakuuma eggwanga tannasasulwa naye ng'atojja kwesanga nga Emmanuel Mutebile omulambo mu bufunze gwa mugaso okusinga abantu abalamu mu Uganda obulambo today gwa mugaso okusinga abantu abalamu mu ggwanga Uganda that is why osokulaba omusirikale eyali kuumye bannaggwanga ne basseggwanga ojja kulaba omusirikale eyali kuumye bannaggwanga ne basseggwanga n'abakuuma nga batebenkevu bulungi aleme okubabbake okubasaba enguzi aleme okufutyanka emisango nti akutta omwana naye ate ne bamuwayo kasente akatonotono n'agamba amma mwejjeeredde genda ne weesanga ng'omusirikale oyo eyali badde ali satisfied ng'alabirirwa bulungi nnyo ng'asasulwa bulungi nnyo tawaabwanga musaala okumala emyezi 6 baganda bange ne bannyinaze amannya yenze Yekolera itongwa omusirikale wa poliisi amaze emyezi 6 naddala atalina ranka yonna mu poliisi nga tafuna musaala naye ate ekisinga okubeera ekyennaku era ekisinga okukaabya amaziga omusirikale omulamu eyali kuumye eggwanga alumizibwa ali mu nnaku etagambikwa kyova olaba babbi kyova olaba bakwata ababooda ekyeyonoonere kyova olaba bafutyanka emisango omukazi n'agenda nga bbaawo amwokyezza amazzi oba paasi omusajja n'awaayo kyawaddeyo gwo ne gufiiraawo
fayiro netatuuka wa Ssaabawabi wa gavumenti lwansonga nti enguze ekutte jembe mu ggwanga ate nga n'abajjiri abasirikale ba poliisi muganda wange mwana mama mwana wa ssebo oba nenyoolekamu kubanga bamaze emyezi 6 tebafuna musaala. That is why nali wano wennyini nembagamba nti abasirikale abo be basinga okuba bakwano baffe era nabagamba lwe nali e Makerere ku kulonda kwa guild president nayitilayokko nga ngenza okulaba candidate waffe wa NUP nempitilayokko naye olwabo okutuuka kuba nayitayo mu ngeri ya bubba mwenna mukimanyi entambula zange nakyemalira yazinzijjako sikyasobola kwetaayiza mu Uganda ng'abantu balala mwami Museveni yanzijjako eddembe lyange ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba olwa threats ezisusse ennyo eri obulamu bwange sikyasobola kwetaaga naye ku olwo nebbirira mu ngeri yange yonna nga bwe nasobola nentuuka e Makerere okulaba ki ekigenda mu maaso. Bwe nayingira e Makerere okwetegereza ki ekigenda mu maaso bwe natuuka munda nenzijjako mu masiki zange ne helmet gye nalina ku mutwe omusirikale wa poliisi waaliyo kabangali eyandaba n'adduka emisinde n'ajja n'ambuuzaako n'aŋŋamba Yekolera nsanyusa okukulaba mwebale kulwanirira ggwanga mwe mukimanyi nti temuli mu kwerwanirira mwekka naye ate ekyamazima musinga kulwanirira ffe era n'abaako ne byaŋŋamba n'aŋŋamba Yekolera kankubuulire tubaagala naye ekyamazima eno tukolera ku order naye ate ffe tubasinga n'okubonaabona tubonaabona tutulugunyizibwa fe akawunga tulya namba 2 fe almost sina namba 2 akawunga abasirikale tebalya namba 1 tebalya namba 2 tebalya namba 3 balya namba 4 mu bufunze balya chachuna ddala balina ennyindo ngene yange mutegedde kyentegeeza bamanyi Oluganda mmanyi abataava eri mu kabakanywa buzaale mu Bahima dynasty mukitegeera bano tebanywa ku matwa makwafu amatwa amakwafu ganywe babali yaŋŋamba ffe boolaba abaana baffe tebasoma kubanga omusaala gukeerewa abaana baffe balya bubi tusula bubi nga mbizi naŋŋamba mmwe essuubi lyaffe naŋŋamba ebiseera ebisinga bwe mubaako strike yonna gye mutaddewo mukimanye nti bannange tubeera mabega wammwe naye strategy yammwe etumalamu amaanyi limu mu bbanga nga mudduka emisinde ojja nti mulabye sitaani naye baganda bammwe ffe tuba tulinda kimu mutukakase nti ddala kino kye mutandise munaakimaliriza ffe mundu tugikwate tugitunuulize oyo eyatusindise bw'ati omusirikale wa poliisi bwe yaŋŋamba era naŋŋamba Yekolera tera nove wano waliwo abanaatera okujja ate abakambwe ennyo ne mugamba webale mwana maama kwebeereramu kakati ki kyentegeeza bano abasajja ab'ebyambala aba yunifoomu naddala abatava mu kabinja kali ak'Abahima dynasty bacwezi nga Muhoozi bw'atera obbayita munnanga ate be basinga okutulugunyizibwa abasajja abali mu uniform today kyeraze lwatu nti omulambo gwa Emmanuel tumusiime Mutebile gulaze nti gwa mugaso nnyo okusinga abantu abali mu ggwanga. Mutebile agenda kusaasaanyizibwako obukadde bwa Uganda 4 okumuziika oba 4 plus okumuziika naye nga waliwo amasomero today agali mu mbeera embi waliwo abasomesa ba gavumenti abatannasasulwa musaala waliwo abasawo abatannafuna musala naye nga balaze omulambo gwa Mutebile tumusiime gwa mugaso nnyo okusinga gwa omuntu omulamu naye era bannayuganda mbalabye bakyemulugunyizaako nnyo bagambye ya Rabbi ono omufunga wa bbeeyi nnyo ono omufunga wa bbeeyi nnyo naye mbagamba naye ate mwategedde baana ba mama n'abakitange mugume no worry ono amaze okulya zabbye ze nnyingi okusinga kuze bagenda omuziikamu abidde sente z'eggwanga nga bwabbira ne Museveni bwabbeezize bwabbira Museveni bwabbeezize okumala emyaka 21 beddu naye mbuuza ekibuuzo ekisembayo akyaddamu okubba zabbye ze nnyingi okusinga bino ebina bye bagenda okumuziikamu singa abo be baziika mu bitiibwa ne bamuziika mu kopini eringa omuntu ne bamuziika mu kisinga bo badda zenguli jjajjange bamuziika mu Mbugonjereere mwaka gwa 1998 omutaali yadde essanduuko omutaali ki mu Mbugonjereere naye nkulayirira nekisekka gwe baziika mu keesi mu ssanduuko gwe baziikanga w'amaanyi gwe baziikanga ow'ekitiibwa nolowooza alizuukira taddanga kanne bano abatutiisatiisa ne babaziika mu byebbeeyi ne babaziika mu matiribona ne beetiribooseza mu ssente z'eggwanga n'olaba nti omuntu omu atutte obukadde bw'eggwanga 4 amaziika ge muntu omu wa mugaso nnyo okusinga mmwe bannaggwanga ne basseggwanga ntegeeza bannansi omuntu ogu one person omulambo gwe actually takyalina muntu omulambo gumu a deadly body
okutwala obukadde 4 bagenda bumuziikamu naye ate neŋŋuma neŋŋamba ate agenda kuddamu okulya mmeka endala era zino ze zisembyeyo okuliibwa Banayuganda mubaddenga ku bunkenke batubba Museveni n'asaba zino ne zimuweebwa n'asaba ziri ne zimuweebwa but the fact that this is the last zagenda okusembayo okusaasanyizibwako ye ng'omuntu tewali muwendo gwa ssente musiime Mutebile kugenda kuddamu kubba Bannayuganda obabbidde ebbanga olwaleero ogenda n'obukadde bwabwe ebirala 4 baganda bange ne bannyinaze mbagamba ebigambo bino bakatubbire ono Mutebile yekka abadde governor bank okuva mu 21 paka olwaleero gye emyaka 21 olowooza gapu ya myaka 21 omwezi badde bamusaasanyizaako ssente mmeka ye omuntu omu nga tannagattako kubbira mu 7 mukamaawe babadde bamusaasanyizaako obukadde bwa ssente obusoba mu 15 okumala emyaka 21 today bagenda mumusaasanyizaako olusaasanya olusembayo lwa bukadde 4 plus naye badde mbasaba Bannayuganda bannange tubeere bakakkamu nnyo tubeere bagumu nnyo tubeere nga mukuno okusoomoozebwa okuliwo okugenda mu maaso ale tekutumala maanyi kubanga ezibbiddwa nezikyajjibwa ze ziri ennyingi naye era tugamba nti ogw'omumwa tuguwonye ogw'omumwa tuguwonye sigambye nti nsanyukira enfa ya Mutebile naye ate nnyiigira omuntu yenna aziŋŋamye eggwanga akonzibye eggwanika lya Uganda eggwanika lya Uganda likonzibye nnyo ku mulembe gw'omusajja oyo era bw'oba weetegereza bulungi gwe muganda wange ne mwannyinaze alaba vidiyo eno ku mulembe gwa Emmanuel Mutebile sente ya Uganda kwesinza okugwira ekonome ya Uganda kwesinza okutyoboolwa kinajjukirwa nti musiime Mutebile ku mulembe gwe sente ya Uganda kwesinza okunaabuukira era kyekimu ku bigenda okumujjukirwako Bannayuganda nti wanaabuula nnyo ssente kubanga ffe we twakulira abakojja abaffe abakitaffe baleka nnusu 7 ne basanga ennyama ewaka ne bagirya today ne bwoleka omutwalo ng'olina omukyala n'omwana omu omukyala ayinza okugukkuba omanyi nze nga bwe nafuuka ekizibu mu ggwanga sikyalya mu woteeri neefumbira naye nze kennyini ng'omuntu okwata omutwalo gumu n'ekitundu n'ogenda gye basuubula bye babisuubula muganda wange ne weesanga ng'ogenda kulya mukene kwolwo bw'oba wazeewazeeko ogenda kulya ffiri ku lwolwo naye nga teweerabira nnusu 7 zaalyanga ennyama ewaka kakati kinaagenda on record musiime Mutebile ku mulembe gwe sente ya Uganda egudde nnyo ebbeeyi era ebyo ebimuuze nganze Yekolera itongwa bye ŋŋenda okumujjukirako eyo ye legacy gy'alese oba ya bulungi ku sayidi ye naye nga ffeeyo gye tugenda okumwogerako omanyi mwagala nnyo mmwe abafutu boogereko ebirungi Bannayuganda mwagala nnyo abafutu boogereko ebirungi naye nabagamba ekyo kyokoleredde kyogenda nakyo mu ntaana tosuubira okubanga obadde okuba mukazi w'emiggo buli lunaku tomugulira mmere otuuke okufa agambe nti wowe omwami wange abadde mulungi agenda kugamba mwami gwe obadde onkuba emiggo taata w'abaana bange ogenze n'amayisa go era oluyiro wasemba okunkuba lwe lukyasembeddeyo ddala temunsuubira okwogera ku Mutebile ebirungi nze sibirina Yekolera itongwa sirina birungi byakwogera ku Mutebile bino byenjogera ku Mutebile ale ku Museveni kirisukka bususi Mukama lwali tuyamba naye anikula essaala zaffe naye n'amutukimira ale kirisukka bususi sente ya Uganda yagikwata oyo Mutebile n'agijjako 0.2 oba n'agyongerako 0.2 yagyongerako 0.2 nti luli kyewakozesanga nnusu 10 leero olina okukwata nnusu 10 oba omutwalo mulambo okukigula luli wakozesanga nnusu 10 okubaako kyogula luli wakozesanga nnusu 10 okubeerako kyogula gwe Munnayuganda but today weetaaga mutwalo ewaali ew'ekikumi okozesa 10 ewaali ew'olukumi weetaaga mutwalo mu bufunze sente ya Uganda agyongeddeko 0.2 okufuna kyewafunanga nga tannajja kakati mwagala nze musiimeko ki omuntu omunnanfuusi omuntu omubbi omuntu omukenuzi ng'oyo kakati tudde baalaze nti bagenda kukozesa obukadde 450 okuziika Mutebile kale nze seekanze waddamu beekanze kuba nagambye zino ze zisembyeyo ate agenda kuddamu wa okubba ssente z'eggwanga ezo bagenda omuziikamu ezo abakungu bazze bagenda olyamu omuceere gwe mugabo gwa Mutebile ogusembyeyo ku ssente z'Abannayuganda baganda bange ne bannyinaze mu kubajjukizaamu obulungi nabagamba one of recently
ne mbagamba bwe bankubira akasimu ne bangamba Mutebile afudde naga tekisoboka abagagga bafa ne munnange nabo bafa bannannyini ssente bafa abadde bafuula ssente ya Uganda nti yaabwe be bagirinako obwannannyini be bagirinako gundi authority eyo be balina bano abasajja authority ku ssente y'eggwanga kakali nze nali ndowooza engeri gye baagala ennyo ssente ne batuuka n'okutigumbula bannansi ne batuuka n'okugaana oggulira bannansi eddagala lye baweera omusolo baliteeke mu ddwaliro ne batuuka n'okugaana okusasula abasirikale ne babatuma mweyiye mugende mukwate abantu aido mweyiye ali manyi nti appetite yaabwe eyo y'okwagala ssente munnange nti bo bagenda kubaawo ssente bwe ziba be bannannyini maanyi be bannannyini buli kimu be bannannyini buyinza naye ate ekisinga okubeera ekyokwewuunyisa mwana wattu abo be tuyita bannannyini buyinza nabo ate kankubuulira ebigambo bino nabo bafa abasajja abo Uganda nabagamba bagifuula limbo bano abasajja Uganda bagifuula limbo bwe bafuna ssente bwe baba bakola shopping bagenda Bulaaya bwe bafuna ssente ez'eggwanga zibabbe ku ggwanga mu kifo ky'okugula eddagala mu malwaliro wano mu Uganda bazimbamu bizimbe kati ne batuuka okulwala nga bagenda bweru wa Uganda n'owulira nti agenze Nairobi kumujjanjaba ne weebuuze Nairobi gye baddukira okubajjanjaba yebyuma eyo gye biri ebibonya obulamu baabiweesezaayo oba ne Nairobi balina gye baabigula ne babireeta mu nsi yaabwe ekituuka e Nairobi wano tekikkirizibwa kutuukawo bwe kiyita e Mombasa wano mu Uganda tekituukawo oba bwe kiyita ku Entebbe airport wano tebakikkiriza kuyingira naye bo olw'okuba tebalina kalungi ke baagaliza Uganda olw'okuba bawulira balina obusobozi bo bwe babba ssente n'owulira nti Mike Mukula yabbye ssente z'abalwadde b'akafuba abasirimu ne bafa ab'akafuba ne bafa nagenda n'azimbamu ebizimbe time bwetuuka balwala nga mu Uganda tebasobola kubaleeta kubajjanjabirawo nti bagende mu malwaliro ga gavumenti ne be gabaga private bagende babajjanjabiremu era weekanga baddukidde ku Aga Khan Nairobi India mu America naye nga teweerabira era eyo gye bateeka n'akawunti ez'amaanyi buli we babba eggwanga akawunti baziteeka eyo buli we bafuna ssente ze babbye mu ggwanga shopping w'abakyala baabwe bamukola eyo naye ate kisinga okubeera ekyennaku bwe bafa bakomezebwawo wano that is why nakugambye bo Uganda bagifuula limbo nti yakuziikamu buziisi mirambo that's why nkugambye bo Uganda bano abasajja bagifuula limbo nti yakuziikamu buziisi miki mirambo bo tebasobola kola nkulaakulana mu Uganda kuteeka mu malwaliro kuteeka mu birungi kuteeka mu ki kuteeka ddagala mu malwaliro tine balwala basoggeako wano bwe bagira badduka bagenda Bulaayo okubajjanja bakyokka ekisinga okubeera ekyennaku ate nga kinsesa bwe bafa ate babakomyawo wano bwe babadde nga beesamba ate nga bagenda okuwangaalira emyaka egisinga nga bamaze okuyingira entaana kyensonga lwaki nkugambye bo Uganda bagifuula limbo there is no one asobola okuinvestinga ku limbo erusaze nagamba ngenze kulimba erusaze kugulawo nze bampe nsimbewo kasooli nze bampe kulimba eyo kwennyini nzimbewo hotel gali kwoleka ekyo tebakikola kuba bo bakimanyi limbo yakuziika ekyo tekisoboka kubanga limbo ebeera yakuziika mu buziisi kati nabaana abasajja yenkola yaabwe bo Uganda bagifuula limbo gende Bulaaya bakujjanjabe bwofa bolete bakuziike wano sente z'eggwanga zibbe genda ozinvesting e Bulaaya naye bw'ofeebyo ebizimbe tebigenda kudda bigenda sigala yeeri gwokomewo bakuziike wano mulimbo oshegeera genda e Bulaaya bobba ssente z'eggwanga kola shopping nga bweyagala weejjaake weegazanyizeeyo nga bw'oyagala naye ate ekyennaku bw'ofa bagenda kuzza wano ne weebuuza ezo ssente z'eggwanga ze mubba ne mukola biki ne mugenda ne mugula ebizimbe Sweden ne mugenda ne mukola shopping singa ze ssente zezimu ze muteeka mu malwaliro ga gavumenti nabawe ekyokulabirako Dr. Apollo Milton Mbote bamukuba essasi amagye gagezaako muwamba mu mwaka gwa 1969 naye bwe gamukuba essasi teyaddukira yadde mu ddwaliro liri private yadduka agenda mu ddwaliro lya gavumenti kuba yakimanyira ddala bulungi nti eddagala mbadde ndikola ki nditeekayo naye bo bano ne minisita w'ebyobulamu bw'alwala nkula yatasobola kugenda mu ddwaliro lya gavumenti naye bw'oba oteekayo eddagala nga budget ogisaasanya bulungi egenda essente ezigenda mu ministry nga zikola tezirina okukola lwaki bw'olwala tebakutwala mu ddwaliro lya gavumenti n'otunuulira mbu mukyala Museveni ye minisita w'ebyenjigiriza n'omubuuza kuliko muzzukulu we asomera mu UPE gwe waliwo muzzukulu wa mukyala Museveni asomera mu UPE
ekyo nno kitegeeza ki ti sente z'eggwanga bazibba bekkusaboka sente z'eggwanga bazitwala sente z'eggwanga tebazibalira mu ddala yadde ak'obuntu tudde bakulaga Emmanuel Musiime Tumutebile agenda kuziikibwa mu bukadde 4 plus naye ate nze ekyo tekinnumya mutima ze babbye ze nnyingi zino ze zisembayo kakati kino kye tuyita akamukuula embuzi k'eri akawungeezi kati nga wano e Uganda buwungeddedde essaawa eno embuzi eba eri akasembayo kakati n'omubiri gwa Musiime Mutebile guli akasembayo tegukyaddamu kulya amafuta ga ggwanga waliwo ate omulala gwe bagenda okuleeta tegukyaddamu kusaasanyizibwako alaawensi za ggwanga tegukyaddamu kusaasanyizibwako bya bugagga bya ggwanga olwaleero guli akamukuula embuzi k'eri akawungeezi kati oba alidde mmeka ze zisembayo taliddamu kulya ssente ya muyi wa musolo sigambye nti nasanyukidde enfaayi naye ate era mbadde sisanyukira bikolwa bye ku nsi okubaawo okwe kubadde kwongera ki ku ggwanga okubaawo kati kiribanga bw'ogamba nti kibi okwogera ku mufu bw'otyo naye teweerabira nti oyo y'omu abadde ayisa ssente ezaali badde ez'obujjanjabi n'aziwa Museveni n'agula emmundu naye ng'azimuwadde butakuuma ffe emmundu ezigenda okugulibwa nga tezigenda kukuuma ffe bayeekolera ate nga ze zigenda tutigumbula ssente y'omuyi w'omusolo yasiinika Wuma gye yawanga ye yamutigumbula naye nga Mutebile ye yagisayininga n'agiwa mukama we ssente y'omuyi w'omusolo Rita Nabukenya gye yawanga amafuta agali mu kabangali ya poliisi ye yagagula Rita Nabukenya mu bufunze ye yatyaba enkwe zaamwokya essente y'omuyi w'omusolo Dani gye yawanga Kyeyune ye ssente eyamutigumbula essente y'omuyi w'omusolo Naabagesera gye yawanga ye yamutigumbula essente y'omuyi w'omusolo Sweet Pepsi gye yawanga ye ssente yamutigumbula essente y'omuyi w'omusolo Ziggy Wine gye yawanga Michael Kalika ye yamutigumbula essente y'omuyi w'omusolo Banayuganda abattibwa ku 18 Novemba omwaka 2020 atuli mu campaign nga bamaze okukwatira president eruuka His Excellency Bobi Wine essente ezo abantu ze baawanga aleze ssente ezabatigumbula mu bufunze baziwa kubagulira ddagala nti neziba ziguze emmundu zirina kukuuma bo naye ate ze ssente ezibadde zimubasaanyaawo kakati gweoyagala nze Tumusiime Mutebile abadde gavana wa banka ya Museveni mmwe gye muyite eya Uganda muyite ntya ŋŋambe ntya mwogereko birungi byereere abadde akwatagana ne Museveni okutigumbula Bannayuganda y'abaffe gw'olowooza nze Museveni basobola okumbikira leero nti afudde nenkaaba nnyo ne neekubagiza nsobola okukaaba kali bwe kiba ng'omukuba agenti baavuddewo alo nsuubira otya okudda woowe kitalo woowe ffe nedda wano ewaffe mu Buganda ng'omuntu bw'afa ne bw'oba obadde omulinako empala neetya munnange ng'ogendayo n'ogamba waayi nga bitalo bwe muba mujjukira bulungi abakulirako ebutambala waabangayo omusajja baamuyitanga Musoke naye Musoke teyatigumbuza bantu mayembe neeyana Musoke teyakoma kutigumbuzanga bantu mayembe era yali musajja wa UPC abatigumbula abantu mu Mpigi district by then Butambala ali akyali ku Mpigi naye Musoke lwe yafa abantu beekulumulula okuva okwaffe okugenda ku mutalo omulala bamuziike naye nga tebagenze kuziika Musoke bagenze kusunga Musoke afudde n'akakasa oba abuliddeyo abaye nabo bafa kakati baganda bange kyosiga kyekyo kyennyini ky'okungula tewali asiga kasooli n'akungula bijanjaalo tewali yeba katulo n'asuubira okufuna ekyokulya kirina kukusanga ng'omaze kikolerera kakati n'ekitiibwa kino kye mwagala tuwe emirambo olina kusooka tukikolerera ng'oli mulamu otherwise tugenda na kutuuka okuginya abantu batukoleko ebyaswaka byonna bye baagala olw'okuba bamanyi nti bwe balifa tugenda kugamba omufu tayogerwako kibi omufu ayogerwako ekibi omufu ayogerwako kirungi nga yakola kirungi eyakola ekibi olina omwogerako ekibi otherwise mu nsi muno bwe tubeeramu tukolerera nnyo omukululo gwe tulirekawo then gwe lwaki toyagala nze omukululo gw'omukulu ono Musiime Tumutebile Emmanuel gwakoleredde ogw'okuyambako nakyemalira okwekuumira mu buyinza n'okutigumbula bannansi nneme kugwogerako lwaki temwagala gwo ng'ogereko omuntu kyokoleredde kyekyo kyennyini kyogenda nakyo mu ntaana omanyi omusajja bwe weegadanga n'omukazi n'akugamba ndi lubuto ekyo kyewakolerera kumufunisa lubuto okyegeera naye toyinza kubeera awo noweekoma omumoti tokwana toyogera ogambe nti onaafunisa olubuto bajje bakulimbe n'omwana ogambe nti ono omwana wange kyokka ng'okimanyi tewakolerera kufuna mwana okyegeera so kati ne Musiime Mutebile
ebitiibwa byakoleredde mbadde nsaba mukkirize tubyogereko naye mbadde era mbasaba temuddamu complaininga ku ssente ezo ennyingi ezigenda mugendamu mu kumuziikaako obukadde bina oyo gwe mulaba omwezi abadde asasanyizibwako obukadde obutakka wansi wa 15 n'okudda waggulu kati yali ebina lumu agende nabyo oyo tumanye nti n'ogwo omuwa tukoze ki tuguwonya ono tagenda kuddamu kubba ssente ya muwi wa musolo tagenda kuddamu kwetaba ku bantu babba ssente ya muwi wa musolo naye gwe wagira ONRM kino kikulekawa gwalowooza nene ensi yo n'owulira nti Kibuule yayiwa abantu wano yatta bano n'owulira nti Aruna Kasolo yayogera n'okwogera bannange omuntu yenna naye kikamukola eyo basime kakati nga Aruna afa ng'ekyo nnemo kibajjukiza amugamba mufuta yogerwako bibi ng'ate yeye yennyini yabyogera okitegeera waliwo ebigambo byenna bagambako ebiringa ekigambo omujja nannyina nga byo byeyogerera kakati omufuta yogerwako kibi nga yayogera birungi naye waliwo ebigambo byaba yeeyogerera nga ne mukufaakwe bigenda kweyogerera nga ffe tugenda sesaamu biseesi byake ekyo kyewakolerera kyogenda okukungula ku nsi kuno so ne musiime Mutebile ekyo kyakoleredde ku nsi kuno ntakasa akikungudde mulekeraawo okulowooza abantu mmwe temuli ba kitalo nnyo mugenda kubeerawo nolaba Aruna yenna atwekiika eyo basime nolaba ono eri tumwine liso moja ngavaayo twalwana abaye twabatumako lino eggwanga twalijja wala mwalisanga wani abatuma mulijje wala ffe twabayitako nti mujje mulijje wala yabaffe bwe muba mwalwana nga muwulira eggwanga lino mwaliwola temunnalikungula that is the question navayo nakola statement bassa abaana b'eggwanga 18 November mwaka 2020 we are going to shoot to kill kakati such a man omusajja omukulu atuludde atalinamu yadde nakaviiri ka black mu birevu bye ne muntu wegwe nova nokola statement ngeyo ku baana b'eggwanga abawa omusolo tugenda bakuba tubatte ofe zenzi tewano ntandika okwogera tibannange omufuta yogerwako bibi nga yeye nyini yatuuka okuseesaamu n'okulagira n'okunyumirwa enfa y'Abaganda baffe gwofe ze Yekolera itongwa nzije wano ngambe RIP tumwine kugamba kimu rest in hell kubanga toli wa mugaso nnyo kusinga Rita Nabukenya gomanyi bwe nali muyita gomanyi bwe nali mpita Dani Cheyune gomanyi Yasini Kawume enkolagana yange naye kakati wavayo n'owagira obutemu obwabatwala mu ntaana wavayo no contributing ku tickets ezabatwala mu ntaana then nze Yekolera itongo genda ofe ngambe nti RIP omufuta yogerwako kibi Sinze nze ndi musajja Muganda saayagala nnyo kuwuliriza kigambo kye bayita enseko ze bayita amabikansamu nze siseka nga nnyize bwemba nnyize ndaga bunyivu bwemba ndi musanyufu ndaga busanyufu that is why bwemba njogera ku His Excellency Bobi Wine kuba nsanyusa nina okumwenya automatically bwemba njogera ku Museveni simanya busungu gye buva kubanga nze siina ngombo gye bayita mabikansamu siseka mabikansamu siseka majemulukufu nze siringa ngembwe yo tekikomi bwefuruto janti ekyatunula songa yebase dda naye ngate nze siri bwentyo Baganda bangere banyinaze ekyo sigenda kibalimba siri kiguuma zange mbwe yo tekikomi ekituufu nkiyita kituufu ekikyamu nze Yekolera itongwa nkiyita kikyamu era nkubuulira ebigambo bino mbalaze omusajja yavaayo n'awagira ekyokuttibwa kw'Abaganda baffe n'awagira okuttibwa kw'Abaganda baffe ne bannyinaze abattibwa ku 18 we are going to shoot to kill mubakube kali ngafanga nvayo nti RIP mumulowooza mmwe mungulira data oba mmwe mungulira amazzi gano genkozesa okwogera byenjogera mwaba NRM abagamba mufuta yogerwako ki mmwe mungulira data ndyoke mwogereko ekirungi data wange nso mwononera mukwagaliza sitaani emirembe mu ntaana kuba mwenna mukimanyi ti omuntu yenna atemula abba oyo aba muweereza wa sitaani era aba sitaani oshegeera alenga Mukama yatugamba tetwesemberezanga sitaani tumubeerenga wala kakali nga lwaki sitaani agent w'omwafa nengamba nti RIP never since Yekolera itongwa bampita kyosiga kyokungula bana abasajja babakinako mulwokuba mwerabira mangu kana ddala wano mu Central Uganda Abaganda babakola kino ne beerabira mangu Abaganda bangu bakumanipulatinga Abaganda bangu bakudivertinga Abaganda bangu bakola kino bakukyusa bwongo bamangu bakwerabira ne bakwerabiza ekintu nze si bwendi n'enkovu gye nnina wano
eyajintuusaako nga ndi muto nkyamujjukira era bwe mmusanga nansaba omutwalo mmujjukiza nti naye gukuwankuwa naye bwankola kino osegeera kakati ne ba eri tumwine ba Museveni bano bani bonna lwe baligenda mu ntaana tugenda kubajjukiza nti gino emirimu gyammwe mugende nagyo baba temugitulekera mugikwale tugibateere mu kofini zayi kuba mwagikolerera muli bantu abagenda okusomwako mu byafaayo mu Afrika yonna nti mmwe mukyasinza obutemu actually sina mu Afrika mokka bakyawaana Napoleon bakyawaana Hitler nti baatemula naye mbabuulira bali bawaananga n'okwewaana ntemudde bati atemula babiri n'agamba ntemudde bana atemula bati kuba ayagala bamutiiremu ekyo ekitiibwa naye ttya Museveni attira mu nzikiza attira ne mu kitangaala era nabagamba abo ab'ekitabo ekyebyafaayo mu nsi yonna Semaya World Book of Guinness Museveni bamukiitinze nnyo omusajja ali ku record nga Ssaabatemu akyasinze mu byafaayo by'ensi eno ne bamukiitinze balemesaawo bahitira ba Napoleon omusajja nabagamba muwe ebitiibwa byabikoleredde Museveni akoleredde obwannakyemalira kyekibatuusa okumulyaza amanya bwe mutyo omuntu bw'akola ennyo asiimibwa mwagala kufuuka luno oluyimba lwa kamiyoni nti basiima ogenze mumulinda afe omusajja bamulinda afe balyoke bamukwatira ebitiibwa byonna balyoke babimuwe kyaa Museveni ye Ssaabatemu asinze kyokka nga abadde abikolerera abiregeko ng'akyali mulamu naye nga bambi musajja atto babimumye omusajja temumulinda kufa mumuteeke ng'omutemu akyasinze mu byafaayo by'ensi eno mumuwandiike mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensajja mumuwe ekyo kyennyini kyakoleredde kandi nejja mpulira ono omukyala Anitamonge Yerusa ow'obugalo obwakona naye avuddeyo n'akola statement yawo ky'ennyumba y'obwagavana ng'ekirabo ky'okuddiza tumusiime bagimulekere ebeyiye bazinkunye bano beeyagadde bazinkunye mweyagalidde mu nsi yaffe Anitamonge agaye ennyumba y'obwagavana egende mu mikono gy'abaana ba tumusiime mu bufunze kati enkya ne Museveni bw'afa State House ekyasobola okugenda mu mikono gy'aba Natasha kale olabye n'obabuuza mmwe mulya mmere ki n'obabuuza Anitamonge mwe mulya mmere ki abakonya obwongo ye mwayitawo okutuuka mu bifeeyo mwe muli naye ate ne siibuuza nnyo we mwayita kubanga eno gavumenti yabawumba tuutu munsonyiwa okukozesa ekigambo kino naye nabagamba nze jjiiko sigiyita kitiyo kitono njiyita jjiiko epipa sigiyita kikopo kinene njiyita pipa naye Anitamonge bwe mbasikozesa bigambo nga bino mwe mwagala nze Yekolera Itongwa mbayite ntya munfunire kulinnya nange lyensobola okubayita munfunire kulinnya nange Yekolera Itongwa lyensobola okubayita omuntu okkeera nova n'okola statement ti bannange enju ey'obwagavana palamenti egenda kuteesa ebwebwe famire ya Musiime tumutebire kwegana omulala bw'alibeera gavana naye nga gyatwala n'omulala okay let us assume today ti buli nnyumba y'obwa president yali etwalibwa famire ya president senga today ya Muteesa yatwala ey'Obote n'etwala ey'Amini n'etwala eya Muwanga eya Lule n'etwala eya Binayisa n'etwala eya Muwanga n'etwala ey'Obote 2 n'etwala eya Museveni naye badde ya kutwala ze nnyumba almost 9 ze nnyumba 9 kwegamba State House senga zaakasenguka emirundi 9 olunaku luno olwaleero today State House zaali badde zaakasengulwa emirundi wagindaba 9 nga zibeera mu bifo ebyenjawulo akati ebeere wano kubanga eri twagiwadde famire ya Idi Amin eri twagiwadde Wagundi yaabaffe ono ye gavana asoose okufa lwaki mumutiitiibizza nnyo olw'okuba yaababbidde nnyo Kikonyogo ye nga temwamuwa nnyumba ono gwe yaddira mu bigere famire yo nga temwagiwa nnyumba basajja mmwe bazinkunye abajoozi mmwe ababbi mmwe yo famire ya Kikonyogo kijja kitya okuba nti temwagiwa nnyumba that is the question kijja kitya okuba nti famire ya Kikonyogo tudde yo temwagiwa nnyumba mu bufunze ye teyababbira nnyo ensonga lwaki teyawangaalako nnyo ono yababbidde nnyo era musazeewo ne famire mugiwa akasiimo n'omulala bw'alijja nga mumuwa akasiimo soka weebuuzeemu ekibuuzo kimu gwe Munayuganda kitayiza ne Museveni bw'anaafa naye nga famire ye bagiwa State House Entebbe naye nga famire ye bagiwa State House Entebbe munnange
anti kaakati bivudde mu ggwanga bifuuse bya famire nti Anita Amongi n'obugalo obukonye bwabuteeka wati ojja nti tamanyi maama lususu gyali bwabuteeka bwati engalo ze tezifaanagana na feesi ye n'obugalo bwobukonye bw'anaagamba nti kino kibe kino kiweebweyo ojja kwesanga nga ne police headquarters enaggulu bagenda gatuziwoocola ng'acola avuddeko bagamba police headquarters tuziwoocola tuziwoocola bagambe CPS tujiwe Kaweesi kuba yakulembererawo tunatuuka tunakola tutyo tunatuusaawa yemmwe abataswala ensonyi wagizaaba mwabalowoleza mu kaleega babazaala lunaku lwakumeka twewale okwegatta ne bakazi baffe bwe tunamanya nti ennaku ezo mwe twegattidde zigenda tutuukira mu myezi egyo mwe babazaalira tubyewalire ddala babazaala mu myezi ki babazaala nnaku ki twewale nnyo okwegaddanga n'abakazi mu budde obwo kubanga tuleme kuzaala baana bafaanananga mmwe era balowooza nga mmwe abalowoleza mugamu butusi eziwunya n'okuwunya endowooza ya muntu atalowooza ya muntu atalina reasoning capacity ye muntu atalina thinking capacity ye muntu atalina kasengejja amalo adoboka n'obudobo nkanyi ayulika buyulisa ennyumba y'obwa gavana tugiweeyo ng'akasiima eri Mutebile ne weebuuza kikonyogo ye nga temwamu ye singa byali bwe bityo bameka abaali badde ennyumba z'obwa gavana mmeka ezaali badde zaakagabwa okuva lwe twafuna obwetwaze mwaka gwa 1962 nga mwenda ogw'ekkumi zaali badde mmeka tukyeza ne Museveni bw'alifa luno lukwesese bannayuganda mwegeneze ne Museveni bw'alifa teweekanga nga State House esimbiddwa Muhoozi ne Natasha namwe mukwatireeko awo tata mmwe yaweereza bulungi eggwanga ne weebuuza tumwebaza ki kakati ffe nga bannayuganda ffe abaali badde bavunaanyizibwa ne ku paalamenti eyo mwe muyita ne muteesa ebintu byammwe ebitategeerekeka ffe nga bannayuganda kikye tusiima Mutebile okutuuka okumuwa ennyumba gye twaweera omusolo kijja kitya okutuuka ku extent eyo emuwa ennyumba gye twaweewa omusolo era muliba mulyawo nga muleesa ne Museveni akoledde bulungi eggwanga State House egenze mu mikono gy'abamuhoozi nabo batunuulira emigga egiri ku bwammwe naye muyige okulowoozaako era muyige nti omuntu ebiseera ebisinga mmwe kino nkibagamba nnyo basajja mmwe babbi mmwe bazinkuunye mmwe bawumba tuutu mmwe ze bigambo mbyogeranga bwe biri yes kuba sivumye bino ebigambo si byakuvuma ekyo kye bakoleredde si byakuvuma muyige okulowooza olulala bwe mubanga mukuma omuliro mu luyiira oba mu kisaka oba mu ssubi musooke nga kuteekawo mazzi ganaaguzikiza mutukumyemu omuliro tudde bwe buno obusungu bwe mutuwulirako kyokka ate bwe tuwogera nti oyogera biki oyogera ki wakumye omuliro nga toyina strategy yonna egenda kuguzikiza wakumye omuliro nga tosoose kima mazzi gagenda kuguzikiza kkiriza gukwoke obulimaawa kakati nammwe awo nvuddewo ngenseekaawo abeeka bambe eyo mu district y'e Mubende emmundu eyasooka okuvuga essasi eryasooka okuvuga gye lyavugiranga oyo tumwine ye yalikuba lyewaanisa nti banzigyamu eriiso lyange nga tuli mu kulwanirira nsi senga bakugjamu abiri kuba eriiso yo teryalina na mugaso olaba n'eri erimu litufuukidde ekizibu olaba n'eri erimu lyolabisa litufuukidde ekizibu singa bakugjamu abiri bali eyo bajja era abazirwanako bagamba beerabirwa bagamba tebajjukirwanga bano bali eno banywa amata amakwafu balya bulubandi balya bitafutafu tebajjukiddwa babonaabona bali eyo ennaku ebaluma balya biwoga ebitaliiko yadde amazzi ebitaliiko yadde kyayi w'amajaani bibatuga naye nga be balwanira gavumenti eno okujja mu buyinza naye baganda bange ne bannyina zikamba buulira ekigambo kino omusajja gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni ajooze bannayuganda omusajja gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni ajooze kye bayita ensi y'ensonga lwaki nabagamba mulima mwenna ewe mutuuka okujjula n'awaako babe era bwe weegendereza ennyo ababonaabona temuliimu balina nnyindo ziti bonna ennyindo mbyabe atavunga eno eyange be Banyolo be Baganda be Bakakkwa be Baki be Baluuli be Basoga be Baawa abatava mu reason ziri era be Banyankole. By the way abantu batera okugamba nti Abanyankole batufuze balisi bana batufuga si Banyankole n'Abanyankole bakaabanga ffe
abaganyuddwa mu gavumenti eno ate si Banayuganda be Banyarwanda. Otherwise ate Abanyankole babonyebonye nnyo ku regime eno kubanga bali baba brandinga nga abali mu kintu so nga bakazi battu ne basajja battu nabo ge bakaaba ge bakomba bano baba chayisa buchayisa bantu kakati baganda banga abali eye Kasamba. Twasuubula amagina nsuwa mukkirize. Bw'osuubula amagina ensuwa ebyatika munnange tokukkulumanga nnyo. Gana amata ge twasuubula gaafa gaali mafu. Kakati bwe budde tuddemu twekuŋŋaanye tunoonye capital agenda okusuubula ebirala. Museveni bw'aba yali magina nsuwa Bobi Wine kye kirime ekyettunzi ye gold e pure gold ataggwa ku mutindo kali tulwanyisa ono atufukidde akayinja mu ngato atufukidde ekyenena tujjewo oba atwerabize nammwe abeerabize abeeyo abamulwanira. Amata amafu ge mwasuubula amagi ge mwasuubula ne gaatika ensuwa ze mwasuubula ne zaatika. Kakati bwe budde obwo obulumi bwe mulina mu bufuulo obusungu tekiniki zimu ze mwakozesa nga mutwala obote enjabala nga muleeta ono still mukyazirina muswano zitendeka kuffe abaana bammwe naffe tukyasobola zikozesa. Otherwise amanya bampita Yekolera Itongwa olwaleero tunyumiza nnyo munzikirize kome wano akawungeezi kana akolwaleero ale tunaddamu ne tusinkana olundi mweraba.